bannayuganda mwena abali wano n'abali ebweru w'eggwanga mu biti byammwe byonna tubayise wano ne tuyita ne bannamawulire olwaleero ku SS Hotel okwogera namu ensonga ey'amakulu. Ebbanga eriyise mbadde mutubuuza nti mwe mulikola ddi ekintu ekigasa bannayuganda. Waliwo omutajja n'agamba gwe vvamu ebyo byolekaana baako ekintu kyokola ekigasa bannayuganda. Mu mbeera eyo oyinza okubanga omaze ebbanga gwanvu nga tondaba kumpi naawe. Mikwano gyange Bizonto, baganda bange ate bafonda bange, naye olunaku olwaleero nyimiridde wano nabo ne mikwano gyange abalala okubannyonnyola ku campaign empya gye twaleese ngaffe ab'amawulire oba abantu bannabitone oba abantu bemukeera okulaba oba abantu bemukkiririzaamu. Nzikiriza nti Katonda atuwadde ekisa nti mutulaba mutwesiga mukkera ku makya ne muteekako ne museka ne munyumirwa ne munyiiga n'ebirala. Naye ate kino kye okukola kigenda kugasa ffenna ku lw'enkulaakulana ya ggwanga lyaffe ne East African Community okutwaliza awamu. Nzize leero okubanjulira ensonga ya unajua Kiswahili nga bw'olaba emabegaawo. Unajua Kiswahili nti otegeera Oluswahili. Bwe njogera ku Luswahili bangi bafuna enyiike mu mutima olw'ebyo ebyayita. Twalinako gavumenti ezaayita abantu nga bakozesa Oluswahili okubba abantu, okutemula abantu, okukola ebikolobero. Ne tubaawo n'embeera ng'oli ajja okubba ekiro ng'ayogera Luswahili. Waliwo osanga yatulugunyizibwa ng'oli ayogera Luswahili tobitegeera. Kati ne tukwata olulimi Oluswahili ne tulubrandinga nti lulimi lwa babbi, lulimi lwa amagye, lwa abayeekera, lwa gavumenti n'ebirala ebiringa ebyo. Naye tuzze bategeeza mu unajua Kiswahili campaign nti Oluswahili si mulabe waffe. In fact, omuntu okumanya ennimi ez'enjawulo kiyamba ye mu nkulaakulana n'emu ngeri gy'akolaganamu. Bannaffe abazungu bw'otuuka e Germany osooka kuyita Lujamani. Era bw'oba obeera mu Europe at least oteekeddwa okuba nga omanyi Oluzungu n'Olufalansa oba n'Oluspain. Bannabitone abayimbi, abasambi b'omupiira, abazanyi ba firimu, at least okulaakulanya ekitone kyabwe bateekeddwa okuba nga bamanyi Spanish, nga bamanyi Olufalansa, nga bamanyi Olulatini, nga bamanyi Olujamani n'Olungereza. Kubanga bajja mujja mu Bungereza bamutwale Germany bamutwale wano bamutwale wa. Kati bwe tudda ne waffe mu Afrika, olulimi olusinga okwogerwa mu Afrika lwe lulimi Oluswahili. Waliwo olulimi ng'Olufalansa lwogerwayo mu West Africa, naye wano waffe tusinga kukozesa Luzungu n'Olufalansa n'Oluswahili. Kyokka lwaki Uganda ekyasigaliriddeko emabega okusinga ku nsi zaffe endala nti zo zimanyi Oluswahili. Zirina ennimi zaazo endala naye ennimi ezizigatta awamu nga Kenya lwe Luswahili. Kati baganda bange ngenda kuwa bannange omukisa naddala muganda wange gwentabaganye naye okulaba ntugaako ekintu kye tukola kigasa okubannyonnyola omugaso gw'olulimi Oluswahili. Era tujja kutugenda kwongera okubona unajua Kiswahili kitegeeza ki. Sebo muganda wange nkwaniriza Kisabasonto Julius Kidomoole yogerako eri bannaffe. Basebo ne bannyabo tubeebaza mwebale nnyo okutubeererawo ebiseera ebisinga mutubeereddewo nnyo mu bintu eby'enjawulo kyokka nga ebiseera ebisinga mutubeerawo mu mulimu ogwaffe gwe tukola ogw'okusanyusa abantu n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ku mulundi guno twazeeyoko n'ekintu ekyenjawulo. Ojja kwebuuza nti lwaki tukireese kati oba lwaki ffe tukireese. Omulimu gwaffe gukwatibwako nnyo kubanga mulina ennimi ez'enjawulo. Olulimi olumu kizibu nnyo okubeera sita. Ensonga lwaki tulaba abantu nga Chameleone bonna abayimba Oluswahili balina bwe baatuuka okusingako ate ku balala abatalumanyimu yadde ekigambo. Ekirowoozo kino kyatandika nga tuli ku show nga bwe tugenda ne tupafominga. Muganda waffe ono omusomesa ye n'azimba idea naga naye tetusobola kuwoma mutwe nga ffe ba artist mu kusitula Oluswahili tulukoleremu tulweyagaliremu ne tukiteesaako naye lwakuba nti ebiseera ebisinga bwe musimbula wabaawo abasigalira emabega. Osanga twandibale twajja dda nga twakitandika dda twakyanjudde naye twali tufuna okusoomoozebwa nti bwe mutuba bakubeerawo 15 ne tubeerawo bwe tuti ne mubeerawo 2 ne mubeerawo 1 bwe mwateesa nga bamu tebajja paka twasazeewo tugamba nti ffe abali consistent tusimbule nakyo tulabe nga tukitwala mu maaso. Twafiiriddwa empagi Luwaga omu ku bantu betubadde tulina bwe tubadde tusuubira nibagera tuyambako nnyo kubanga mu kirowoozo kino baali bakiyalingako ye Small Lexus kitalo nnyo kama Katonda mu ekimuli eky'emirembe abadde ku board nga tugezaako okugobagana tulabe engeri gye tuyinza okikwasaganyamu nga ffe tumanyi ffe abali mu comedy bwe tunaasitula kino
netufunayo ne babloga nga ze abakiikiridde n'abalala nga kijja kuba kituyambogera maaso kati eyo tuvaayo ku ssaawa zino ekibuuzo kiri nti onajua Kiswahili gwe ng'omuntu atulaba tulina ebintu ebimu bye tasobola kwewala Oluswahili oba twagala oba tetwagala tulina okubeera nga tulirina kubanga luzze batandise tusomesa gw'onoobeera otya ng'omwana amanyiimu nga gwe omuzadde tomanyiimu yadde akabuuza kyokka ebiseera ebisinga omuntu anoonya ddi lwaliyogerwako mu nsi nti yakolawo kino kati naffe ekyo kyetunoonya oba oli awo mulibeerawo ne mutwogerako mu maaso eyo nti okutabalako Oluswahili mu Uganda yonna kwatandikibwa bacomedians 4, 5, 6, 7 akwaliko gundi ne batuuza press conference ne batutegeeza nti basimbudde bagezaako okulubunyisa mu Uganda oba okwatamu kasaba mmere oba okwatamu kakwana oba okwatamu kebaza Katonda konna ke gasobola okufunamu nze nange ayogera wano simanyi naye nga tenjagala okuliyiga kubanga kati sobola funa shock Kenya ngenda gikola mu lulimi ki oba tize naye abamanyiimu bagenda ne bakolayo so mu mbeera eyo mwe twasinzira ntugamba nti tusobola okuteeka ettafaali wano abantu abatwesize ne bawuliriza kye tubagamba ffe tetugenda basomesa Luswahili naye nkuwaaweera naye sekumanyisa nti weetaaga okumanya Oluswahili mu mbeera yonna kubanga tetukyasobola kulwewala ate kati osobola okubeerawo nga tomanyi Luzungu n'Oluswahili owulira ng'okalubirizibwa nnyo kubanga ye neighbour abatwetoolodde bonna lwelimi lwe bakozesa kati bwe twava ku sho we twasinziira birooto ebisinga bisimbula mu kafo katono bwe twavaawo tumalirira tugamba nti tugende tubunyise enjiri y'okumanya Oluswahili bali tusiimire bwe tuvaawo kwe kuba ku simu tufuna abatwegattako abamu bazze abalala tebazze naye nga twagala kubategeeza ffe nti tusimbudde campaign ey'okubunyisa Oluswahili ekibuuzo eyo sentiment unajua Kiswahili eri mu format ya kibuuzo nti omanyi Oluswahili simanyi muganda affe ono ye musomesa agenda tuyambako nnyo okubunyisa ekintu kino mu masomero kubanga gikirina okuva yadde gavumenti yakiteekayo n'ebiseera ebisinga bwe tuba ffe tutaddeko ddoboozi tubitunulira ntubireko awo ensonga lwaki bingi nnyo bitwogerako nga byangu byakutereeza nane birema kubanga ababigenzeemu bamataayi nnyo kati fe abatali bamataayi kwe kujja tukyenyigiremu omukulu ono yagamba agala kwefunza Eastern Region nga ye naye yamanyi bwana akikwasaganya ajja babulira engeri agenda okukolamu ebibye nze ndiwo nga owa wakati okwasaganya ono oli n'oli then tulina okigatta Uganda yonna tulabe nti wantu batuukawo eddoboozi ery'ekibuuzo ekyo tyomanyi Oluswahili bw'oba tolumanyi ogenda kukola otya fuba nnyo nga bw'osobola oyige tulina abantu bannyo tubeera nabo nga balwogera naye nga tekitwala nga kikulu nti twandibadde tuyigamuko oba tukwatamuko kati bwefuna eddoboozi erikugamba erikubuuza obubuuza osinzira naye noddeeko nekyebuuzaamu nti naye ddala ddala Oluswahili endumanyi kati mu kutambuza ekintu ebiseera ebisinga kibeerako emirimu egikikolebwako okulaba nti kituukirira n'ogamba tugategeka emipiira ku lwakino tugategeka emisinde ku lwakino tugakutambula ku lwakino ebiseera ebisinga bwe tutyo bwe tubeera ne shows zisobola otegekebwa olw'omulamwa guno naye tunoonyako kiriwo ekisinga okuba nga kisoboka kye tuba tutandika nakyo kwekulooza ku marathon tugamba tusobola okutegeka marathon nga eri ku mulamwa gwa Luswahili abantu bonna abanajja ku bakoozi eyo kijja kuba kiina eddoboozi ekikasuka eri abalala emisinde egyo gye mulaba gyakugezaako okulaba nga Oluswahili tulufuula ensonga kubanga lwajja tetusobola kulwewala tetulina bwe tulwejjamu nkakasanga buli ali wano bw'oba tolumanyi olina lwolwegomba nogasenga mbadde ndumanyi kati ako ketwagala okulwanyisa si muffeffeka abali wano n'ekitambule kigende paka ku muntu owa wansi alima ennyaanya nti ajja kutuuka okwagala ozitambuza nga gyazitwala mu Luswahili era kijja kumukalubirira ebitundu ebiri mu mambuka ne mu North Eastern eyo ate bo balumanyi nnyo balwogera ebiseera ebisinga obasanga nga bo Oluzungu n'Oluswahili balugonza era kibanguyiza nnyo nga ate bazze eno muffe
bwasangayo kalumanyi ayangulirwa kyokka ffe abali wano naddala ne bannaffe abali mu west tetumanyi kyetugenda kukola so bwekusukiramu tutandike ne kampeyini eno unajua Kiswahili tulabe nti nno kisobola okubaako kikuwa we kituteeka mu mbeera efaanaganako bwetyo njagala kuba mukisa eri muganda we Kaleera abeeko kyayongerezaako kubanga ye tumwekakasa nti Eastern Region ajja kuba agyefuga bulungi. Mukama wange marathon bwe tugamba nti unajua Kiswahili campaign kitegeeza nti tuyisa amasomero era omuganda waffe Tichampamire aliwo ku lw'amasomero kuba mumanyi wiyanga women like wati abaana bamwagalira ddala so kigenda kumwa abaana batuuka mu senior olusi batema Oluswayiri n'atwalawo Oluganda oba olulimi olulala kyokka Oluganda ng'alwogera ne n'asalawo olusoba n'asula Oluswayiri kyetwagala okugamba bannayuganda gavumenti yaffe etutwala tusaba mutukwateko mu kampeyini eno ebitongole byonna ebyobwannakyewa ababuulizi b'enjiri bannaddiini abasomesa abantu ssekinnoomu abaana abato n'abantu abakulu abazadde tugenda kuba ne marathon ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omusanvu mu kibuga Kampala era y'ensonga kyekimu ku mirimu gye tugenda okukolera mu unajua tugenda tutambula mbutale tugenda ku media tugenda tulaba ku radio yo ne ku TV tugenda tulaba ne serebuwo wano abasinga okuyimba Oluswayiri David Lutalo ayimba Oluswayiri Jose Chameleone Kaleva J era lubatuusiza mu nseze lubasoolobeza ku ba artist batono so kyetugenda okukola omubaka wa parliament omulungi ateekeddwa okuba nga ayogera ennimi zonna naddala Oluzungu n'Oluswayiri n'olulimi lwe ekyo kimuyamba okucommunicatinga n'abantu ab'enjawulo abakasiita jjo nabadde nabo omukulu Isa Sekitto naŋŋamba nti bagenda mu Arusha okusuubula omuceere ng'omuntu alina omuceere ne batuuka nga abayi tebamanyi Luzungu tebamanyi Luganda nga balina okudda mu kibuga Dar es Salaam bafune omuntu abavuunulira $10,000 ne zigwa ze miliyoni 3 okufuna omuntu abavuunulira Kongo teboogera Luzungu Rwanda teboogera Luzungu Burundi teboogera Luzungu Somalia boogera Oluswayiri Sudan boogera Oluswayiri Ethiopia boogera Oluswayiri Tichampamire abanye ne Zambia boogera Oluswayiri Central African Republic ne Uganda sibanenya muli mwako nti abakombozi panda gari unataka bichi toa viato bichi banne mbadde nsaba tubyejjemu tugenda masomero tugenda mutale ku radio yo ku TV yo social media papulaza amawulire naye tulina marathon yo Kiswahili ogenda kudduka ne serebuwo njagala ojje mu Kiswahili ogule kiti ya mitwalo 2 odduke ne Suna Beni odduke ne Chameleone odduke ne Kenzo odduke ne Alex Muhangi odduke ne Kalero odduke ne Bizonto odduke ne Mbazira Tone odduke ne kubanga bonna odduke ne David Lutalo bagoyagala buli serebu agenda kubayo buli radio presenter odduke ne Ndawusi odduke ne Detach wa Galaxy odduke ne Detach odduke ne Simon Munene w'ekibuga odduke ne Flavia sina mayimbo waliwo wa BBS Florence Nambija odduke ne serebuwo ebirala Kaleera amanyi amaina gankale Daniel omusaza omusoka ngenda kozesa Luganda kubanga kikulaga nti Oluganda mu Uganda lwelulinga nti tosobola kulemera kufuna kyakulya ng'otambudde mu Uganda kozesa Oluganda naye ate lwaki bw'oba olina omuzadde wo nga muzadde wo mukuluko bw'oba weegendereza nnyo abazadde be tabamanyi Oluswayiri era bw'oyogera nabo bwe basisinkana ne bannaabwe basooka kwebuuza mu Luswayiri nti mu mbeera yonna Oluswayiri lwabayambanga nnyo edda nga basuubula kuba okusuubula edda kwalinga nnyo mu mawanga Kenya, Tanzania, Uganda ng'olina okuba nga omanyi Oluswayiri era baaluyiganga tebalujja ku basirikale nti oba waliwo ntalo nedda baazijjanga mu ngeri gye bali basuubulamu n'Abannakenya oba Abatanzania. Lwaki twetaaga Oluswayiri kampeyini ya leero nti abamu bayinza olowooza nti bagenze mu bintu bya gavumenti bino si bya gavumenti. Twetaaga Oluswayiri mu mbeera yonna tutya nti East African Community giremesezza okubanga ekula ekyoweerwale lwaki tugamba mbu naye bagamba ogenda e Kenya twetaaga emisolo kwegiti ekitwemesezza okubanga twegatta n'Abannakenya Abatanzania bamanyi nti Uganda tetumanyi Luswayiri bulungi ate tusiba tugamba Tanzania tebamanyi Luzungu Abannakenya tebamanyi Luzungu bo kigambo kimu bibiri Luswayiri. Tula ne Eric Omondi eddakiika zabeera mu Uganda eddakiika nga 4 ayogera Luzungu eddakiika 3 ayogera Luswayiri kuba ewaabwe Oluzungu tebalupuliriza nnyo bakuliriza Luswayiri okusinga ewaabwe
lwaki abakomedians abasinga tuli nnyo wano mu Uganda kati kale yasobola genda Kenya oba Tanzania nkoleyo comedy nkole mu lulimi ki Maria kimulungi nnyo nga bw'okibira sana abantu bonna naye singa yali amanyi Oluswahili singa East Africa yonna agyetise Diamond Platinum lwaki akuba nnyo n'akuba nti n'Abanigeria kati bamutya kuba yimba mu Luswahili nti mu ensi alina ensi nga mu Africa ng'ensi 20 kuba bamanyi Oluswahili nti bw'ayimba bawuliriza olaba nafe abatamanyi Luswahili tuyiza Diamond tumwagala nti waba agenda kujja Uganda bantu baba bangi because ayimba olulimi buli muntu lwakola ki lwategeera obululu so tuyiza campaign eno sibola kuba nti twagala kulera mu comedy oba ki twagala mu Uganda omwana omuto agenda okulama nti Oluswahili alwetaaga fe abakuzeemu naffe tuluyiye tugule obutabo waliwo obutabo batunda mujjamu obubeeramu akagamba habari mzuri pole haya abamu fe twagala Abannakenya abawala Abannakenya tulenya Abannayuganda kituufu tulina etutuuse naye tusale ku musalo tulina abasawo mulala batunda eddagala ly'ekinnansi naye tuwulira zitula Tanzania naye nange nandiyagala tugerako Tanzania ndabe balijjawo watuufu naye simanyi Luswahili ngatuuka ntanaga nti wewe okujja kwa mutiiko api nze ngenda tuka ku musalo nga tebanampala tabule lwaki sente tulere nfuna omuti guli gwenyini n'enteme eryange nendireeta naye simanyi lulimi lwengenda kukola ki so twetaaga Oluswahili mu mbeera yonna n'ebyokusuubula naffe yadde tuli bakomediya naye twetaaga okusuubula nze nagendako e Rwanda nali manyi nti Olunyarwanda kale lwangu tulinga Olunyankole naye luzibu nirowooza nti kalituseba lanja kwogera Luganda bategeere naye nga tugenga ate Oluswahili lusinga n'Olunyankole oba Oluganda e Rwanda bamanyi Oluswahili era bw'otasanga manyi Luswahili osanga manyi French naye Oluswahili lungi nnyo e Rwanda nengamba katwetaaga Oluswahili luno okubanga Bannayuganda akolaki era natandika oluyiga naye nkyakoma kwa habari mzuri pole haya sasa kuna kupiga kwa msichana kwa nyumba hadi wewe nani anasikia tija anasikia wewe so Oluswahili tuweza kama bila yona ndio nyongera sana cabinet ya government bachaige bali mbaso sa Oluswahili lwaki kwa ugenda mu East Africa Kenya bakosa Oluswahili mu parliament zao Tanzania buli muntu nakanga akobera because almost the same name Oluswahili wako na efe wano tumanyi Luzungu jukira n'abantu batasoma bwogamba golo Luganda bengo balese bali kuba bengo bali yoke mu Luzungu bali yoke bamanyi Oluswahili balwogera simanyi balugira wa Kongo balugire mu ne bayingira mu ne Sudan bali ku musalezi balutegeera naye fe wano nadala mu Central tuli awo tulinga batana kutegeera ne mu East Africa so tuzo balero unajua Kiswahili mtugateko Bannayuganda munaje muli amakampani zagenjawulo na buli omujazi ekinomu gwagamba nti eno campaign yama nato tuliyogerwako kubanga tugenda kubeera mu nsi tubeereko myaka 2 myaka mmeka nedda tukola ko kyokozeeko kola ko kyokoze nomulala abalijja bayitandikira tuba tukomye mu mbeera kamba omusirikiza tikyampamire omusomesa omukukotivu owa history naye leero kyafuka Kiswahili abampagira bampita tikyampamire naye nga nze Sebibya hagati tuli wano tuli wano ku kampeni ya unajua Kiswahili era ensonga ezisinga zonna zogereddwako naye nga bw'omanyi ffe tuli nnyo mu entertainment tukirabye nga Oluswahili luno lukulu nnyo kubanga mbaddeko nkozeko shows Kenya ne Tanzania emirundi mingi naye ofeelinga out of place bw'obeera nga tomanyi Luswahili Oluzungu balutegeera balupiikinga naye show yange yasembayo nagikola Dar es Salaam naye nga mu butuufu wadde waliwo ate abatategeera jokes ze nali nkola olw'okuba tezaali mu Luswahili ate naddala mu Tanzania waliyo ebitundu ng'ate Oluzungu tebalutegeerako ddala kyampisa bubi nnyo era nendayira ddala nga kituufu twetaaga Oluswahili luno ne tubeera nga tulutegeera ate nga tulwogera lwa nsonga tulina Bannayuganda ffe nga bakomedian tuli fane ge mazima tuli fane mu East Africa wano naye tulina jokes zaffe ze twandiyagadde okukola mu Luswahili n'oga singa eno ngikubye mu Luswahili ate bandibadde bafa bufi naye n'ogenda kati waliwo we nali njagala okulaga abantu nti lwaki tutya okuyimba East African anthem nga njagala okulaga obuvumu nti Munnakenya bwe tutandika East African anthem abeera confident nnyo mu Tanzania naye Munnayuganda ye bwe kituukawo kati nali njagala kuborowingayo stanza emu njiyimbe nga Munnayuganda naye saamalako na bigambo bibiri nga biganye nkola nnyo okuramuwaka naye nasula ekiro nnyimba oluyimba naye muganda wange ebintu byakola ku stage naye nga muli kinnuma nnyo okulaba nga tetumanyi Luswahili luno ng'ate abalala balukola ki balumanya ate nga twandibadde tutuuka wala nnyo naddala ffe mu field ya entertainment twandibadde wala nnyo nga Tamale bwagambye awo
Dr. Tiamale nga bakugambye nti yuge kulaba tetwetaaga ebigambo bya Diamond tetubiwulira na bwibula naye tunyumirwa okitegeera naye twayingiramu ekintu ekitya nti Oluswayiri oba ffe tulina lulimi ki kugamba nolaba nga bw'ogenda okupafominga olina kuborowinga bigambo bya Chameleone lakini mambo ya mapenzi naogopa badirisha kati sinali endala eyangwako mu Kenya nagenda n'omu ku bakomediani abalungi wano bamuyita Zizinga Dixon kati tuba tuva mu hoteri emu nerabira kamera yange mu motoka ya kaka special kati nangamba genda ogamba omusajja nti owerabidde kamera kyokka omusajja yantomeza yangamba mugambe ebigambo bino mu Luswayiri bigambo bibi nnyo bizitowa nnyo nze nabyogera nga ndowooza mugambye nti sebo mpa ku kamera yange omusajja teyakwata kamera mwezi mulamba nagamba nti oŋŋamba otya ebigambo ebyo kati ngenda okubuuza Zizinga nangamba mazima gali ebigambo ebyo byadde bitegeeza bwe biti naye obiraba bya lusaago naye nga ekintu kikulu nnyo Zambia bwe napafomingayo ntera nnyo okwetegeka kati bwe nateeka ne mbagamba nti bwe nagamba nti abantu my name is Tikyampa Mary omwami omu nangamba gamba gina langu linya mu Luswayiri bagamba gina langu bwogenda gina langu naye kale mu format eyo naye nga mu Luganda kiringa ekitegeeza erinnya lyange bwe nagenda e Malawi Kichewa olulimi lwe bayita olukichewa lwe Luganda lweri ate nabo boogera bo bagamba dina langu ate mu n'Abaswayiri n'Abannakenya ne Tanzania ate nabo bakozesa ekintu kyekimu kino kitegeeza kinti nno tekikwetaagisa kumanya Luzungu okutegeera Oluswayiri wabula Oluswayiri lugatta n'oli atayogera Luswayiri e Malawi kwega tulina ebigambo ebimu nga byonna bitugatta wamu ekigambo maama mu Africa yonna ne bw'onoobeera South Africa ne bw'onooyogera mu Luswayiri kyonna kitegeeza ekintu kyekimu n'olwekyo kintu kikulu nnyo era nze ku Standard High School zana gye nsomesa nayagala dde okutandika okusoma paka bwe natandise taamu eno lwakubanga kirumotuula mu baana b'essomero ate ng'olinayo class after lunch mu senior 6 naye buli Swahili lesson kati sigimisinga school fees headmaster yansonyiwa naye nakirabye nga kitwetaagisiza ddala President Museveni yagamba nti nno abanyankole si bakwano be bwe batuuka mu byobusuubuzi lwa nsonga nti bo ebintu byalina ente zalina oba amata galina nabo babirina n'olwekyo ayagala yali anoonya akatale awali kye batalina naye akizuula nti nno Abannakenya n'Abatanzania baagala nnyo amata n'ente n'amanya nti nno bw'akoordinatinga ne bali abamanyi Oluswayiri kigenda mwanguyira okukola ebbeeyi yonna gy'ayagala ku kintu ky'abaguza okusinga bano abatamanyi Luswayiri kati ogenda okulanga akatale ke akasinga kali mu nsi ezirimu Oluswayiri lwa nsonga lwe lulimi abantu olubagatta awamu bonna n'olwekyo y'ensonga lwaki bannange bambagulizaako ku nsonga eno nalabira ddala nga